Twali tulina okuteekayo show esooka nga tukyali bwana buto bayita abasajja bakula tubalaba basajja kakati omusajja bali baze tukolera nsonga tebakola abasajja bakola tebakola omusajja batuzaayo kakati nze nekowa bwekowa nefunako wenezinga mu kitebe napera nyenye ebitebe nabigenda nga naye ekyali show esooka yagebrosban tenaggwa kakati batuuka naye yabiyebasese kakati omusajja mumbe yamulatinzira akasajja akatini ate nga kalugave ate nga kamulaze nti kasobola ye n'akamakinga n'alonda akasajja mpolampola agandi gaddemu takalala nale embuzi egaddala nesibye mu kateni omusajja abayitawo kateni n'akoma ekintu ekikalola ekikikiri okubikula amaze nebasezi kino kyekyavamu omusipi okuyingira ng'omusipi sakirimba mu bubi bapaobyobyebabaleta okutubererawo omwana katolo wabamaria mudagire ankopera ekibuuka kyalisenkubuga esiyasa abasibo nga tetunnabakola kintu kyonna sooka okwebaza I want to know beautiful, honorable Joyce Bagala. Beautiful. This is the safety from the police. Police is having wait. Show me where we there to Sigaringa to today to Fulmento. Twewale stampede ge yaliwa tufulume mpola bwakeri ne tunatuka ku kkumi so tugende mpola tetupapa kufuluma mpolampola abantu bafulume mpolampola bagambye onobomiisa Kabanda ali wano maama njagala kujjaawo bagambye olina sente zaffe saagala kubisangira bino onobomiisa Kabanda Minisita wa Kampala aliwo wazikuwagaza kubanga goli haji tosobola kufukamira kati yafukamira eno kubengazikuuli bangambye obuuze ku bantu bano ng'olina ebyesente sijja byogeraku naye bwoli olumbanyi saamwale nsaba bakubireko bonaleko mu ngalo
ayagala kayimba kawagizi bange ukubireko honaleke mu mugalo Atenga nze minisita w'e Kampala mbeebaza obuwagizi bwange nange olw'okadde era mbasaba kusigalayo nakyampagira ate era nsaba okukuuma emirembe mu Kampala naye ebintu byonna mutubagire bikole bulungi abagagga abagirawo ambasada His Excellency Serena musanyusa okukulaba mwami Kirumira manyi okuka His Excellency Serena weebale pulezidenti yeebale kukulaba ogufa ogwo kubanga gwali gukisaanidde nze nno ebyange si bingi kubanga tuli mu shota ze kunyumirwa naye neyanzanenyanze aneyanzanyi honale kukufuuliko okugaluka mundayo nina pikipiki eyo njagala nzakyogabe pikipiki eyo esente zino kanzikijjirire basibulirani abo kunsonyiwe naye kino nokukikola waliwo pikipiki eri awo netuweeba bannaffe aba Simba Automotive bebagituwa eyo gyemulaba eri awo basponsazi baffe era bewalisaba bakubireko omugalo okugigaba kwabadde kwakugamba nti tukole akalulu tukole biki naye nze nakiganye wabula kirungi okubaako omuntu gw'ositula waliwo omuvubuka ali wano omuvubuka oyo nalaba nga omuvubuka apositinga ennyo Mesach Semakula ku Facebook kuki ng'olaba afaayo nga simumanyi nakugumanya omuvubuka oyo n'atuuka n'aba najja weeri ne mutunuulira omusajja oyo tatanyaamujja wabula bambi tali bulungi nakati wali wano yazze kukwata bifaananyi byagenda ekyatimbe naye obuyinza obubeewa Ssemateeka w'ogaba pikipiki eyo mulina waliwo omuvubuka oyo ate kojja wange nno wangabi bukenya majiidu oliwa kimanyi oliwe oba yagenze simanyi kino tokimanyiiko naye nasazeewo nkikole ekiro obeera nnyo ku papaazi nogamba papa sirina transport lyalokole transport kati omukubireko mu bugalo bannaye yaddala bukenya majiidu ali luddawa siikyamukukojawa bijamu yoyo omukubireko omugalo bukenya majiidu tandika okaaba ebakuwa ekirere bwekinosikana ngaotunula ani alina ekisibuluzo kya pikipiki kireete saagala kuba nti nagabye empulu gendo gimuweriweri kiki gendo gimuweriweri kiriwa kikyo kyakiresi pikipiki okuva mu Simba Automotive yiyo majiidu yiyo nsaba otambulenga bulungi mukama akugizeewo ate genda ngaobeera ngaokola emirimu gyo tofaayo nebirala ne kamera gyosatu nekigula bambi kaaba mumwakaabo nebaza Mukama Katonda olw'ekirabo kino kyatutuusizzaako era ku nnyimba za papa zonna oluyimba lwesinga okunyumirwa baluyita bwagambo nooba nebaza Mukama Katonda olw'ekirabo kino eno era nsaba papa akuwa obuwangazi akuwangaaze akuwa ebirungi byonna by'osinga okwagala papa sipoti ebeeka restaurant esinga mu nsi yonna bannaffe abasinga Automotive bamwatuddewo amwandigenze ne mwamajiidu ono genda n'abasinga bakwase bulungi mukubire ku mugalo nkikoze bwentyo omusajja oyo kimugwanayo ebakuwadde amafuta gakanoseewo otekebwa amafuta ng'ogenda mutwale ku piki wali bamukube ebifaananyi mutwale ku piki ye mutwale ku piki ye bali bagimukwase bagenda bamukwasa wali piki ye bamukwasa piki
njagala okwebaza abahonalebo mwenna abayimiridde abatudde awo saba mwenna muyimirire oba omanyi nti oli honalebo oyimirira abapapalasi mwenna waliwo bagulidde key holder for the key ya mitwalo 5 Majido n'atuuka eka banange abula Majido nga Majido bw'agenda maaso nsaba mukubireko bahonalebo bano obugalo bw'amaanyi mwebale kumpagira mwebale kujja abatuukako ne mungamba we are going to support you research and you made it. Thank you guys so much. May the good Lord bless you. Abongere ebisanja n'ebisanja 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 ebigendererwa byabwe byonna biyitemu nziramu bannange security caution ya poliisi bwe tuba tutuuse nga sheewedde tukyaliwo ne bwe beewedde nsaba muyimirire mutuule mutugende mpola mpola. I have two more things for you research. Abaana bo baagala kujja wano mulimu abaana ba research muje